mukono gwange ogwa ddyo tuli ne researcher Seka Hassan, ate ku mukono gwange ogwa kkono tuli ne mukadde waffe Seka Sematimba. Weebale kulaba Daawa TV, genda maaso n'okusharinga n'okulayikinga. Nate tuze n'omusajja yeeyita Byabakama. Byabakama ojja mutwala mu Electoral Commission. Eyazanyidde mu Qur'an ey'ekitiibwa agisoma n'agivunula nga bw'ayagala. Producer Sebo tuweka video yako tutandikirawo. Agamba bweti abange kibadde kijanza okubakoowolera okujja eri okulokoka. Lwaki mbayise mujja eri okulokoka ate mwe ne munkoowolera eri omuliro? Ani ayogera? Muhammadi. Kati Muhammadi bw'abanga yali musiraamu lwaki yali ayita abantu okujja eri okulokoka? Omusomi wanyi kweyongera mu biwandiiko Muhammadi teyakomaawo n'agamba nti ntegedde abasiraamu sibakkiriza. Abasiraamu sibakkiriza. Abakkiriza be baliwa 23 aya esooka Qur'an. Egamba etya mazima ddala balokose abakkiriza. Kati bwe kibanga Muhammadi yali musiraamu lwaki ate yagamba nti abakkiriza babeera balokole? Lwaki tebagamba nti abakkiriza babeera basiraamu? Yali amaze okulokoka. Era teyakomawo n'agamba nti abo basigadde mu busiraamu nga bagaanye okulokoka waya zaakutuka waya nfu amagezi maki bano 10 Qur'an. Egamba bweti gamba nti tebyenkanankana ekibiina ekirungi newakubadde nga bikwawunyisiza obungi bw'ekibi. Kirira kale mutye Katonda. Kale Muhammadi ayimiridde abuulira enjiri agamba kale mutye Katonda. Otyo mwabalina amagezi amalamu mulokoke. Kati bw'aba yali musiraamu lwaki yali abuulira enjiri y'okulokoka? Obusomi ate teyakomaawo n'agamba nti ekibiina kyange nkimanyi. Baagala nnyo Zaala, baagala nnyo obusamize n'amayirungi. N'agamba nti naye munabyewala mugenda kulokoka. Yabyogererawa 5-9 Qur'an. Abangamu abakkiriza abasiraamu mazima omwenge ogwo gwe munywa ne Zaala n'amasanamu n'obusaala obulagula n'ebiringa ebi byenyinyalwa emirimu gya sitaani. Mukole muki? Mubyewale. Kale mubyewale mulokoke. Basigala mu busiraamu. Kati Muhammadi ekintu yakibalekamu bwe yavuddawo n'adduka n'aleeta essuula yalooza kikyabijjukira. Mwana aleese embisi mwana aleese enva okusinziira ku ntegeera ya Byabakama byabasanga kigambo kulokoka mu bukedde. Akeera mu kkanisa kwebaza Mukama nti ne bukedde yatwogeddeko okusinziira ku ntegeera ye. Era omusawo n'amala amugamba nti nywa nnyo asibira mu bbaala, agenda mu bbaala. Seka Hassan, obulokole buno obutinta mu kibuga era oluwalampa eddiini ennene byajja bitya? Naam, tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mukama kato Allah tabaraka taala tumwebaza era ntumusaba sebingira n'emirembe bide ku muddu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obulokole ekigambo ngakyo obulokole kigambo kya Luswayiri era obutresinga je bwajja busuubira okubeera nga bwayingira hano mu Uganda mu 1903 okuyingira mu Uganda nga buyita mu East African Revival Ministries eyali esangibwa Kenya. Naye luvannyuma nnyo basooka kuyitibwa watu wa roho. Luvannyuma nnyo abantu b'omwoyo. Kati bababuuza munaabudu nani, musinzaani, ne bagatu naabudu Mungu mwema, ne bayitibwa ba Mungu mwema. Kati waliwo omusajja amuyita Kawalya, taata wa Joanita Kawalya, n'agenda yali mu Afirigo, n'agenda abakubamu oluyimba baguyita gugudde omugugo gw'ebibi gugudde n'abakuba mutyon. Kati ne batandika okuyitibwa bagugudde tebannayitibwa olwo balokole. Kati oluvannyuma nnyo oyo omusajja ababirigi baali babiri. Omanye ekkanisa yaabwe yasookera ddala mu Uganda yeyo Full Gospel Makerere gy'olaba. Eyaddako eri eno eya Pastor Simon Kayiwa yeyaddako ey'Abafirika abasookera ddala. Then ey'okusatu ne bagiteeka mu Kisenyi. Kati aba basajja ababirigi bakubanga endongo okuva abaali bava Belgium ya colonizinga Congo kanereetwa omuziki muno. Ekisegedde nga onawulira Edi mwana
limba ki muzina gitata edi mwana edi pepe zanju muzina gitata zambyo mulinnya mu izina lya kitaffe gitata edi mwana n'eri omwana edi pepe zanju n'eri omwana y'omutukuvu kati bakuba nnyo omuziki wano muzina gitata edi mwana yemba kati okategedde bwenzolowooza bawemula just nkwate kyakulaka nti ababiri gyabava Congo jukira Berugia ya colonizinga Congo kati endongo eyava oluvannyuma nnyo France negiwamba nga olaba Germany yasooka colonizinga Tanganyika then oluvannyuma Bungereza negiwamba kati then abakuba omuziki ogwo be batandika naye nga bayitibwa watu wa roho ne bafuuka bamungu mwema ne bafuuka omugugu ogw'ebibi gugudde nga tebannayitibwa balokole kati ku mulembe gwa Iji bamitani Field Marshal Idi Amin Dada wabalukawo omusajja omufere yajja mu Uganda namanyiddwa nga John Ebiri Yebowa bwe yajja n'akwata abavubuka bali 20 okwali n'oyo w'okubbiri gwe yasiŋŋana nga asuna ndongo nga bamukasukira 10 nga Sebatta bwe yasooka nga ani omulala yasooka mwatyo Sebatta yasooka mu kuyimbira abantu ne mukaabya ku street kati n'oyo Kakande kwe yali Kisegede Samuel kati namukwatako n'akwata babala by'ekkubo n'akwata ya 20 kati wabateeka mu Uganda wabateeka okubbiri n'atandika okukola ebyamagero nga bulijjo kati luvannyuma nnyo Idi Amin Dada wajja wabalukawo ekizibu Uganda egenda mu mupiira ewa Ghana Uganda bagituuzaako 2 ku final kati bamugamba nti ono w'Ghana ye yasabidde abeewaabwe Ghana ne bakuba omupiira ne bawangula nakati n'asabira abeeri ng'ate ali Uganda nti takoma bukomi kusaba busabi azuukiza n'abafu ne bamutuuzaako ekinene kati Amin Dada n'agati azuukiza n'abafu nti abafu bange abajaasi bange badde mu training kwali n'abaparatroopers abajaasi abakyasinze mu nnyonyi baali baakabi nnyo Idi Amin Dada yalina ejje lyali lisinga mu Afirika lyonna okitegedde kati n'agati abajaasi bange bafiiridde mu training bali wali mu mochari n'amala abazuukiza kyayagala kyonna nja kimuwa nga bamusangako 2 ate bamusangako olwo mwoyo yakola we bamugaa nti gwedduka Idi Amin Dada agenda okuleeta abasajja be bamukwate ng'omusajja ali Nairobi era agenda okudda nga Idi Amin Dada avuddeko kyenjagaddemu kyeki Idi Amin Dada n'anyiiga n'agoba abafere mu ggwanga jogedde nga bwe kiri n'asigazawo eddiini nnya abasiraamu abakatuliki abakristo n'abaorthodox beze yasigaza entongole ziri gazetted kati Idi Amin Dada bw'avaako mu 1991 bano abasajja baakomawo e Uganda bwe bakomawo e Uganda bakomawo nga bajjidde mu kibiina kya Red Cross abagali b'obuyambi kye bayita jeshi ya wakombozi mwe be mwayitanga abakombozi okitegere 80 kati okuba ndi ensi yali mu insurgency oluvannyuma lw'okugenda kwa Idi Amin Dada tukwatagana ku mulembe gwa General Tito Okello Lutwa gwa 1983 Busega we bakwata abasajja abo baali 6 abaswahili awe Busega ne babuuza mmekuja kufanya nini Uganda be bagamba tumekuja kuokoa watu wa Uganda fe tuze kutaasa abantu ba Uganda ne batandikira okuyitibwa balokole naguno gwaka si bya Yesu ekigambo kuokoa kitegeeza kutaasa iyo neno kuokoa ekawa uokovu ikawa uolokole kati seka wotegeera ndi byenjogera bituufu tukwatagana wotegeera ndi byenjogera bituufu ekisookera ddala Yesu teyali Muganda teyali Muswahili teyali Muzungu ekigambo bulokole yakyogera atya mu lulimi lwe ng'abuulira enjiri seka sematemba ekibuuzo kiri mu kyema simanyi oba nakyanukula omusajja yatandise asoma ana mu Qur'an Nabbi Muhammadi yakoolanga abantu okujja eri okulokoka ate bo nga bamuyita kugenda eri okubula alhamdulillahi wa kafa thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa habibina maulana Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd abatulaba era batugoberera it is Islam for all tubagamba tibya kumunno mugambe nti twayingidde lodi bloka yebishi yebirimbe egguse okubeera nti tusangulawo
buli kasasiro yenna gwalowooza nti kuba naabuliza baki abantu kubanga ekitiibwa Allah atukakasa nti atugamba mu suratu Nisa aya 4 nga nti alam tara ila alladhina nasiba min aya ya 4 eyogera ebigambo bino nti tolaba nsomera oluwalabu olwo alam tara ila alladhina utul nasiba min alkitabi yashtaruna dhalalatan wa yuriduna an yudhillu sabila tolaba eri abo abaweebwa ekitabo abayudaaya n'abakristaayo abo abaagula obubuze bo bennyini baagula bubuze ekitabo bagisuulawo ne banoonya obubuze ne baagala nammwe mmwe abasiraamu mubule nga bo bwe baabulwa ekkubo kati byebigendererwa bya bino byonna kubuza ffe obubuze bamaze bamala okubugula ng'omuntu otandika otya okugamba ekintu nti kulokoka nga mu butuufu teriiyo nawuni yakyo bagisanga bakitendera nawuni y'okulokoka nawuni ki nawuni y'okigambo kulokoka obulokole omusumba oyo mumukubireko mumutemyeko atulageyo ekigambo kyonna mu bayibuli ekigamba nti obulokole akireeta wakireeterawo obusiraamu wemuviiramu amakulu ali ku kigambo ekitegeeza okuwona nga n'omunyi w'omwenge asobola kikozesa yesebo kati nsomera aya ey'ataano awo nni woobadde okitegedde so nyaataano ayigamba etya gamba bweti nti undhuru kaifa yaftaruna ala Allahi alkadhiba wakafa bihi ithman mubina tunuulira engeri gye bagunjawo obulimba ku Katonda bantu ali kumukugunja atandisa kugamba nti Nabbi Muhammad yabuulira okulokoka ng'akoola abantu okulokoka eyo yali ekwata yali Nabbi Muhammad yali ayogera yasomya 4 seka tugituukemu tugirabe kwegamba aba abumanyidde ddala naye n'agunja Katonda obulimba nga butegeera abumanyi nti ali kulimba ndala ana mwemu gisome egamba bweti tusooka gisomanga bweri waya qawmi abange ab'ekibiina kyange lwaki nze mbayita okujja eri okuwona kyekigambo ky'Oluganda ekiryawo kyebawandiikawo kukola ki kuwona ekigambo tekiriiwo kulokoka okuwona mulimu nkowoola okugenda eri omuki omuliro buliwo obulimba bwa mirundi ebiri obulimba obusoose ataddemu ekigambo ekitali mu aya okulokoka ng'ekigambo ekiriwo kiri kiki kuwona ekyo kimu ekyokubiri naga Nabbi Muhammad yali akoze eki yali ayogera tandika ku aya 8 olaba yali ayogera awo abange asobola okukwata ku Abdulrazak Matovu genda wetegereze enzivunula eri awo tewaliwo kigambo kulokoka waliwo kigambo kuwona kale ate ye ataddewo okulokoka naye singa basomanga ffe bwe tusoma ebyawandiikibwa batongeramu ne batakendeeza balyewa nti babeerayo eyo nga basazeewo balimbise ng'ekibalimba bakimanyi ate abeera n'omusomi we ng'amutegeera bulungi nnyo asoma oli byayagala ne bayisaawo ekintu kyabwe egamba bweti tandika gwasatu 7 amakubo agatuuka mu ggulu n'endaba Katonda wa Musa kyokka mazima nze mulolo yali bya Firawuna ntegeregese bulungi ng'agamba nti njala onta agamba Amana amutemetemera amakubo agamutuusa muki mu ggulu alabe ku Katonda wani 36 Firawuna n'agamba katikkiro we Hamani nagati owange gwe Hamani nzimbira nze omunaala oba oliawo nentuuka mu makubo amakubo ago agatuuka mu ggulu n'endaba Katonda wa Musa kitegedde kati ayi eddako egamba eki egamba bweti ku story yani
ya Musa ne Firauna gye tuli yateekawo nabbi Muhammad kirira tezaali enkwe za Firauna wabula kugotana okuyitirivu oyo yakkiriza n'agamba mu bantu ba Firauna mwalimu Musa oyo yali akwesa obuki obukkiriza bwe kati yavaayo n'abwolesa nti abange ekibiina kyange mungoberere mbaluŋŋamye mu kkubo edduŋŋamu abange ab'ekibiina kyange mazima buno obulamu bw'ensi kintu kiseera buseera ekintu kino obulamu bw'ensi buno bwa kiseera buseera era ddala enkomerero yo y'ennyumba ey'obutebenkevu obw'olubeerera man amala sayi'atan n'omuntu akola ekibi talisasulwa wabula ekikifaanana so ng'oyo alikola obulungi omusajja oba omukazi naye nga mukkiriza abo be b'okuyingira ejjana ennyumba ey'emirembe mwe bagenda ng'okugabirwanga awatali kubala kati yanamwemu gye yaleese si Musa si Haruna wabula musajja ali mukkiriza kubanga story musule nyini tandika kwa 28 Allah wamukoze eki watumira Musa Allah waletera omusajja oyo n'atubulya ne kye yali mu family era ono sonso tukasasi olidde ya 28 ojja kulaba nga yavaayo yalabula Musa ngati duka sajja watu nadduka bano bagenda kutta n'alooka akola ki kati yayogera ebigambo kati Allah gwalese yayogera ebigambo ebyo nti ya qawmi abange mu abantu b'ekibiina kyange mbayita eri okukola ki okuwona ate mmwe mumpita eri mu muki eri muliro baswadde ne baswalira ddala eyanamwemu egamba bweti abange ab'ekibiina kyange lwaki nze mbayita okujja eri okuwona ate mmwe ne mumpita okujja eri omuliro ndowooza okirabye bamaze omuko amaze obbako katukkirire mumpita ndyoke mpakanye Katonda nga tekuye ekyo kyesimanyiiko nti kisinzibwa so nga nze mbayita okujja eri Katonda omu ow'ekitiibwa asonyiwa emirundi n'emirundi soma yanamu omukaaga tuveeyo yanamu omukaaga egamba bweti omuliro baleetebwa ku gwo esebo ayana mu mukaaga nga bakyali mu ntaana zaabwe enkya n'eggulu n'olunaku ekiseera enkomero lw'ekirimirawo Katonda aligamba malayika nti muyingize mmwe abantu ba Firawuna tuli ku bantu baani ba Firawuna olidde ono bagamba nti munkoowola kuntwala mu muliro ate nze batwala ataali kuba Firawuna abeera mu kiseera kya Musa kyotegerekese bulungi seekala tumalira budde yagenze n'agamba mu bibonyoobonyo ebiyitirivu ebyo mu muliro okiwulidde nti kino baleese ebintu bibiri nga kuno okuwona kwayogerako jana awona omuliro n'ayingira ejjana kwekuwona nga bano abana abatebawonye muki kyavudde amalezi ange agamba nti bano aba Musa bagenda muki kunaku lw'enkomero bagenda mu muliro aba Firawuna tegetegese bulungi kati nandibadde ntematemawo naye obudde butetuyiseka tugenda tematemawo yagambye nti abasiraamu nabbi kennyini yagamba mu Qur'an nti si bakkiriza era mu aya 23 emu n'atulaga abakkiriza be baani kakati ekisooka mu aya temulimu balokole mulimu ki seka gisome qad aflaha almu'minuuna mazima ddala balokose abakkiriza temulimu balokole tegambe nti mazima ddala balokole balokose kikolwa sinzikiriza kikolwa seka kyogezako gamba seka kyagezako gamba pulezidenti yaleeta enkola ya bonna bagaggawale kati agamba nti bagaggawadde abakozi tagambye nti bagaggawadde waliwo enjawulo wakati w'abagagga ne bagaggawadde kikolwa olina byosooka okukola okugaggawala kiranga onagamba abaana nti bayise abalivayizinga
atagamba nti abantu wano bayisa abo abali bayizinga. So producer ejja kunkubya. Kakati Seeka, ekigambo kulokoka kino tukiraba mu bitundu bingi mu Bayibuli mwennyini. Naye bonna abaawolokokanga mu biseera ebyo tebaayitibwanga balokole. Anti kikolwa kiba kyakuwona. Tegerekese bulungi. Era bujja kisingana mu bitundu biki bingi. Engeri gy'ataleeseyo layini ya Bayibuli neegi tusaana ffe tuleme gireeta yadde tutambuliremu. Mulaba mutya mu Qur'an muka kubanga omuntu omusaba ekyapa ky'ennyumba ate n'akikima ewa mulirwana temuva wa mulirwana. Mwina kinoonyayo mwina kakazada ati wekituukira ewa mulirwana erittaka lyaffe. Oba kalegedde wootuukira ogati ekyapa ky'ennyumba ekiri ati wa mulirwana. Tubuuza kyatuukayo kati obulokole bwabujja atya mu Qur'an katulina kumulaga nti yamulokola ye Yesu. Katumufundize mu Qur'an. Kimbadde nteesa ekyo ategeeredde nti Qur'an tagiddamu hands off. Ekisooka bw'oba onoonya Qur'an gy'ozzeemu etubuulira abakkiriza be baani nga si be balokole. Tegerekesa bulungi 24:5 mu Qur'an. Eddako ono just 24 kudda 5 Qur'an. Manyi kati batulaba bamanyi ne bwe tudda katsoye kubatagazeemuuko tunadda. Bagambe nti mugondere Katonda mugondere n'omubaka. Abagamba kugondera Katonda bagondere n'omuki. Qul atii'u Allah atii'u Rasul fa in tawallaw fa innama alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum. Naye bwe munaabanga mukyuse olwo mazima kuli ku ye okutuukiriza ekyo kye yatikkwa ekyokutuusa obubaka era kiri ku mmwe ekyo kye mwatikkwa ekyokubukkiriza. Bwe mubanga mumugondedde nabbi munaaba muluŋŋamye era tekiri ku mubaka kirala kyonna wabula kutuusa obubaka obweyolefu. Abo tebakkiriza Allah tebagondera mubaka balekerawo okweyitibwa bakkiriza. Allah kyavudde atugamba nti omukkiriza omutuufu yaluwa amutulageera. Seeka tugende mu maaso. Nsooka onsomereko awo mu 2:28. Abange mmwe abakkiriza muyingire mu busiraamu. Abakkiriza bayingira mu buki? Si mu bulokole. So si mu bulokole ne babugweramu. Era bayingira mu busiraamu ne babugweramu. Ekigere ekimu kubanga teriyo nawuni ya kulokoka. Bw'onoleeta obulokole osooka kukulaga nawuni. Tulina okusiraamuka abasiraamu obusiraamu byonna nga mu Qur'an mwebiri. Nkaaga mu 2 ebaleeta bonna bana nebaawula eruwa 2:2 girete egaba bweti nti innal ladhina amanu. Olabe weesa abakkiriza ekowodde abakkiriza ne bateekako ne tayito yaabwe be bakyabo abasiraamu. Era yadusiimira obusiraamu mu 5:3. Kati innal ladhina mazima abakkiriza abasiraamu n'abo abayudaaya n'abakristaayo n'abaswabiina. Aya yaleeta amadiini 4 naye abakkiriza yabayita basiraamu. Okumanya aya yalina ebiki yalina abala yakoola abantu abo na hikima amana billah yenna mu mwana abayo nakkiriza Allah. Nze kyembadde nnini nti n'abo abalokole ate bali n'abakristaayo n'abayudaaya n'abaswabiina n'abalokole ate abamanyi. Seeka akubuulidde nti kino kya myaka gwa 1903 bwe bituukira ekigambo tuumibwa nti baloko ne kyaleseeyo ekyabazuukufu. Abazuukufu Simoni Kayiwa abajjayo mu 1996 bava Namirembe wali waggulu bali basaba bebase bazibiriza Simoni Kayiwa tunuulira amanyiwo ku
ennamirembe tuwalagana awalinde je university kati okwata bwoti university bagita na kintu je yakoze kati Monica iwa wabateeka 1996 nakati bali basaba bebase bazibiriza fe tusaba tuli tutunula yefa abalokola abazukufu era bali abennamirembe bayimbanga twabona nnyo munsi y'ekizikiza bangi ne bakaba olw'obutamanya singa bamanya bo ne beeyuna obulokozi osede bennamirembe kale ate ono ye naleeta engoma n'endongo ey'ababirigi ku full gospel osegedde kati bazze beeyubula buki naye nga batandise mu kyasa kino ekikoze eki 1996 tunuulira bayibuli gye balina erimu ekigambo obulokole ya 1996 Yes Good News we bagivunudde kisosonkole naye yasooka ya 1952 temuli kigambo obulokole yabayisa masiya temuli kigambo obulokole yes Allahu Akbar. That's why Nagame is the reasons. Nina reasons as to why obulokole bwe Uganda ne Yesu tabuwiranga nako. Hata n'abazungu we bajja ne Uganda. Ne babawulira nti beyita abalokole. Bakyewuunya. Era nabo bakimanyi nti bava wano tebeyita balokole. Beyita ki? Beyita babona again. Hata katika nkuwe kino ekyewuunyisa ne bagende Kenya kigambo kya Kenya naye ate abalokole b'e Kenya tebeyita balokole. Ekigambo kulokoka abe Kenya tebeyita balokole. E Kenya waliyo eddiini ezi waliyo watu wa Sabato beba Seventh Day tugerena watu wa Pentecote beba balokole Pentecostalism Pentecostals tugerena na wa Kristo beba Kristayo na wa Catholic yes pozeno wansene no kuleka Victoria wali abalejo Maria. Allahu Akbar. Sabo fe tuli level ndala nawe ko de tebalimu ekigambo bulokole Abdurazak avunula mwaka kiseeka masera bidda Abdurazak Qur'an efuluma mu mwaka gwa 92 kati nga bamaze okubeera established mu kinaana myaka gya kinaana kulw'amakulu g'ekigambo ekyo n'akyewola ate yavunula makulu olw'ensonga ye yavunulanga ajja mu Qur'an eye Kenya ey'Oluswayiri. That's why buli awali ekigambo kuokoka ono yakirekayo mu bulokole kuba yavunula ajja mu y'Oluswayiri. Kisebede kale okwata nobo Qur'an tewali kigambo Pentecostalism tewali kigambo born again tewali born again tewali save this ne waliwo success kuona successful are those ostegede nde ey'Oluzungu yerimu ekigambo successful ey'Oluswayiri wamewokoka bawonye kale ate onagati balokose wamewokoka sindio wame kirete ndasiba kokole seka kibeera nti aye yennyini ekulaga abaki abakkiriza ate nga abalokose di ku lw'ebikolwa byabwe bino ebiddirira nga si ddiini era mu aye ey'omwenda n'ey'ekkumi neekulaga nti kibagambye okulokoka kyeki seekatuukawo 23 utandike ku aye ey'okubiri. Kadi aflaha al-mu'minun. Sharinga no kulikinga page ya Daawa TV Uganda ate subscribinga ku YouTube channel nga 19 December seka tugenda kusaba okulula ekipya kawempe bwayisi bwayisa okubirati tuyinayo okubeera nti tugenda kusomesa n'okusoma research desk jeri n'abamanyi ab'enjawulo abawalimbe muludde okulaba nga 19 December twegatteko inshallah taala. Egama wait qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un mazmaddala balokose abakkiriza abo bo babeera mu kusala kwabwe basala nga beewombeefu ekyokubiri era abo baawukana n'emize so ngende ku y'omwenda tukigatte wamu kibeere kimu awo aye y'omwenda era beebo abeekuuma okutuukiriza eswala zaabwe zeyede ulaika humul warithun abo be balisikira kibeerako aya mmeka
olw'obukulu bwaki bwayo obukulu bwakyo. Kati aya eyokusatu neerookera kiki zakatihim ndiketekese bulungi neerookera zaka mu kyokuna abekuuma buki abakuuma obwerere bwabwe ndiketekese bulungi kati eyokumi negamba nti ulaika humul warithun kabaki alladhina yarithuna firdausa wa hum fiha khalidun bino bebagenda okusikira jjana yitibwani abasaala ne bawa zaka ne bawukana emizannyo ne bakuuma obwerere bwabwe abo beba okusikira ejjana firdausi. Olabye kyasosezza waggulu ansa wagikuweddemu aya 10 Seeka awo tewali oluzungu qad aflaha almu'minun. Okay. Egamba bweti successful indeed are the believers who are humble in their prayers. Successful indeed are those are the believers. Kati amusula yennyini kebeerako aya 10 kikumwemu suratul mu'minun. Kati olwakato buulire bino byabadde ayogerako ebyokulokoka binaabeerawo ddi. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. kale bw'eribanga engombe efuuyiddwa tewalibeera bika wakati waabwe ku lunaku olwo era tebalibuuzaganya. Oyo ebyazitowa ebipimo bye eby'emirimu emirungi okusinga ku mirimu emibi abo bebo kulokoka. Musula nyini mwaleese oluzungu lugambe ki? Then those whose scales are heavy with good deeds, they are the successful. The successful ones. But they are the born again. Ekigambo born again seeka ono leka mmone ku gundi oyo 19 oli omukyala amanyiddwa nga Ellen Girudi Hamani White ng'amaze ofeera aba advent nti enkomere egenda kubaawo tukaragana. Charles Fox Parham atandikawo essomero Bethel Bible College e Los Angeles. Kati omu abasinga otegeera ebigambo by'essomero likwasa Bible lisomesa abantu Bible tukaragana baali abantu aba Agnes Osman eyali omusomesa ne Brian Mira mutabani wa William Mira eyatandika the Mennonite movement eyaba advent mu 1843. Kati Agnes Osman kwe kutandika okusiiba ennaku 50 gagakatwakane ku bajjajjaffe abakatuliki abaasiibanga ennaku 4 kye tuyita Lent period. Kati fe instead of ennaku 40 ez'akalema fe tusiiba 5 we have ekigambo the Pentecostals. The word pent means 5. That's why polygon ya 5-sided figure tujita pentagon. Egala kuntwala mu chemistry ze pentane. Bano babona kubati Allah bawadde jana. Seka kankamale ye kigambo na gain okiddinganye nnyo. Kati luvannyuma nnyo Brian Mira akabbo we kawera. Theory ziri bbiri akabbo we kawera theory y'okubiri gati yayagala okuwasa Agnes tukalagana najja aleeta abakolinso 14:3 ng'omukazi tasaanidde kubuulira musajja n'aleeta Temiseewo 2:9 n'agibakuba ng'omukazi ayigenga mu bukkakkamu era omukazi muganya okufuga ng'omusajja kati akabbo ne kabaawula ono n'agamba nti katwawukane ne baawukana. Ositebedde egosigaze kanisa yo ng'okulembera omukyala Bayibuli ekuganye teri muyigiza wa sunomi yali mukazi teri nabbi Noobu yali mukazi kati gwe lwaki omukazi otufuga akabbu kabaawudde nga woolaba ono bonna beeri omu yali mutunzi w'amata omulala yali mulaalo tukalagana ono wa Kanaani bayawukanira mu kabbeera endiga yasiga emmotoka onagati ya kanisa oli nagati nze nasabye kabbo ne kabaawula okategedde kyenjagademu kye kintu kati ono Brian Mira agenda Michigan ono Agnes Osman atandika Pentecostalism azuza stuti mwaka 1906 kati ono agenda Michigan n'ekibinja kye yatwala jjukira kitaawe yatandikawo obwadiventi ostegede kati natandika the saved movement egamba we are saved from Pentecostalism pete tukyasiba nnaku 50 tusiiba ennaku ze twagadde kibulaba abalokole b'olwaliro musumba yalangirira okusiiba tugenda siba ennaku 3 niye yaalya buli lunaku
zendiga ne zisiiba yalya teri musumba asiiba amanyi kyabaliko yasigala alya kati dani luvannyuma nnyo wagambye ekigambo born again omusajja amanyiddwa nga Joseph Seymour Junior yali musajja mwangirikani naye nga abazungu babasosola nnyo kuba baali baddugavu bano. Joseph Seymour Junior kwe kugamba in Christ we are a new birth, mu Kristo tuli kitonde kijja, era naleeta kituyita the first African Methodist Church nga ffe ensaba yaffe egenda kubeera ya Kifirika, tukube engoma zaffe ez'ewaffe, tukube akadodi nankasa muwogola, tuve mu nnanga zammwe ezo tubalagana. Kati olw'okuba nti baali babasosola kwe kuleeta the born again movement 1906 mu kitundu bakiyita Pennsylvania we wava eddiini eyo. Teri Yesu yadde omuyigizi wa Yesu n'ogu, era Yesu agenda kujja abeegane nga tabiwiranga nako. Sekasa tweyanziza nnyo akanyumiraako. Sekasa Matimba obadde okyannyonnyola 23:1 kati 23:1 yo emaze okutegeerekeka. Lwaki etegeerekese? Kubanga essuula eyo erimu ebintu bisatu. Ekisoose yo yennyini ennyonnyola abakkiriza kwa yo yennyini bagiyita bukkiriza, yo yennyini ey'abakkiriza neeraga kino ekikulembeddemu aya nebannyonnyola kinaabeerawo ddi. Kati laba weemaliriza aya esembayo mu ssuula y'emu era buli yenna gwe Katanda nasinze ekitali Allah 2:17 ekituuseemu egamba etya n'omuntu asaba ekirala ekitali Katonda ekitali Allah n'asaba ne Katonda omutonzi, Katonda omulala gw'atalinaako bujulizi nti naye Katonda mazima okubaliba kwe kuli eri Mukama we. Ddala ekyo kiri nti tebalirokoka baani abakafiiri ebbanga ly'omala ng'okyasinza Yesu. Yesu Mukama, Yesu ye Katonda wange, ng'okyasinza ebyo byerabire ebyokulokoka. Kitegeeza be batali balokole. Yesu lwaki tatubuulira abakafiiri be baani? Yesu yennyini katubuulira abakafiiri be baani? Batwale tugambye maida gyendiseeka sinagenda nvaako shiya naawe nogita research desk naawe. Yesu yennyini katulaga abakafiiri be baani, kubanga bamusibako amatu g'egundi omuliisa bagundi 72 ddala bakafiiri. Tukisoma nga kiri lakad kafara alladhina qalu, mazima ddala bakafiiri abo abagamba nti Yesu Masiya Katonda ddala. Bakafiiri titunakusinza nga Yesu wamwise bya Mukama bya Mukama Munyarwanda tukwatagana bya Bakama Munyoro towayiga musajja w'abantu. Omusajja yagambye nti abasiraamu waya tekuli, kati waya nfu ng'asinziira mu 5:10 Qur'an. Ekigambo kyeyogedde nkyewuunya era nakati nkyakyewuunya. Kikyawuunyisa okuwoya omuntu gwe batamaze kukuba nti abadde akaaba, bamukase omuntu gwe batamaze kuyiira mazzi mabisi mu biseera byaki by'empewo, empewo yabadde mukoze eki muyiseemu. Omuntu gwe nabye nga atanywedde ku kwete atafuuwa njaga tanywa. Ntegeregese bulungi okubaamu statement ng'eyo nga yiyambisa obujulizi obutategeeza okujjako lwe mbu wayampereza ka message yali yesimbyeyo esaidi z'ennansana eyo mbwaliwo yayitawo no tubajjukira abaali mu campaign bawuutamuuko kati abamu abatawuutangako mu campaign basikamuuko bakuba ku muti okuba matiza tojja bakole stick olina okuba stick kakirabika mu campaign wano yabadde yesimbyeyo kubwa kansala kakati ekyo kimunewunyisaako kubanga lwaki? Kuba abaddidde ekitabo kye kyennyini n'akisuula eri kyekigambo ebyo ate kyogera ku ye si ffe.
ekitabo kyasoma yakitadde mu tugambe aya zino tugenda kuzinyonyola naki na Qur'an naye bino byeyogedde obwogezi katubinyonyoza kitabo kye lwajja okuddamu akakoze eki akategeera tugendeyo ate tukole ki Bakolinso we defend as we attack. Yes. Soka osomereko Bakolinso 2:5 basooka buno obujega tunoonya waye Katonda Beno oluvannyuma nekidda kubano bennyini abeeyita balokole mu 2 Beno oluvannyuma mu 2:7 awo nyino tukyetoloolera ne bakasa nti mu butuufu balonda bye ebijega kati oluvannyuma tudde mu summun bukumun Rumuyun وبقى في ما لهم به sogana 25 kubanga obusirusiru bwa Katonda businga abantu amagezi kati olaba omuntu busomako eri mu Yobu 2:2 ati Yobu yayita mu mbeera enzibu ennyo naye teyavuma Katonda busirusiru naye bwana kuwandiika Bakolinso asookedde Katonda we nti obusiru bwe laba bw'atuulawo ne yeetegereza n'afumintiriza bw'ati obusirusiru bwa Katonda owaabwe kugamba mulusoga tukoba ati omanyi nabadde busoga mulusoga tukoba ati obudoofu bwa kibumba obusiru bwa kibumba obudoofu ate mu lunyoro tiga obudomadoma bwa Ruhanga obudoma bwe batuyamba ne bagamba nti waabwe mulala batuyamba nnyo kubanga kati tumanyi we tubyawula batuyamba ne bamutwawulira kale owayiwa omudoofu biri ebyabwe basookera Katonda waabwe kati ne beddako bennyini ate nga n'ekigambo weekiri kulokoka ababuulira ebyokulokoka seka katulaye bwino emu abiri Bakolinso ekisooka kubanga mu magezi ga Katonda ensi olw'amagezi gaayo bwetaategeera Katonda n'asiima olw'obusirusiru obw'okubuulira okulokoka eri abakkiriza kyegedde bano ababuulira obulokole bayibuli beyisa abaki abadankana Seka ye muntu agenda weze ndi musubuzi ndi mutunzi ye muntu agenda ku kkubo ngazze kugaba Yesu wetwaire Yesu nenga talina mu abateera yatize n'obuveera nakati wetwaire Yesu wuno twala wetwaire Yesu yejango twala kabalagala alina okupakingira katajja na kipapula tajja na kaveera wakaze kugawe wetwaire Yesu olulaire gamba nti bo basirusiru kubwa Yesu abiri mu musanvu nagituukako twaga okusembyayo ku nsonga somena olwabiri mu musanvu naye Katonda yalonda ebisirusiru by'ensi bikole ki abagezigezi abakwasa ensonyi kitegedde bino byennyini ebisirusiru ebibulira okulokoka alega ne bomusekula mu kinu atatagonda ne kasooli omusekula wallahi kati awo nyini Bakolinso tumalirize ategedde wawaagwa 10 tuveeyo waawo 10 tugende ku Bakolinso ekisooka ewo nyini bw'obadde 10 otunuulire ebisirusiru by'ensi ogamba egamba beti ffe tuli basirusiru ku bwa Kristo yennyini yakakasizza kati atadda ku basiraamu baaliko bakoze tugende ku obasiru ku lwa Kristo Qur'an nebatenda zakutu somun ye mbukumona omuyimpa omunayaka 5:10 Qur'an yadisomye 5:10 tuve waawo tugenze ku 5:10 tugende mu bubaka babaka 5:10 inshallah taala gamba bweti 5:10 manyi ebintu bino tetubyogeza bukyayi so we are very happy tetuli banyivu nga boy babeera gamba kati gwe ngolwana ne bwino tigamba nti tebyenkanankana ekibi n'ekirungi newankubadde nga bukwewuunyisizza obungi bw'ekibi kale mute Katonda abange mu bannannyini magezi amalamu abacha Katonda twabalabye era be bannannyini magezi amalamu abasira bannannyini magezi amalamu oho oli awo ne bakola ki
ne balokoka kyayagalayo kiri ekisembayo naye ffe twagala bano kyeyakulembeza kino abawumba tuufu abatalina waya kati twagala okubalaba ntegeregese bulungi kati omuntu alina amagezi amalamu yaluwa ono anaalokoka kunaku lwaki yaluwa soka onsomereko mu suratu Swad ya 38 ayi ya 29 38 laini ya 29 egamba eti kino ekitabo Qur'an twakissa gy'oli gwe Nabbi Muhammad nga kyamukisa balyoke bafumintirize beetegereze ebigambo byakyo era beebuulirire nakyo abo abalina amagezi amadamu bebasoma Qur'ani nga bagyetegereza ne bafumintiriza kuyo ne beebuulirira si be bana abagizanyiramu bano zakutuka abo zakutuka sibyafe bibadde bya bayibuli okutandikira ku mwenye waabwe wawaggulu paka wansi soko onsomere bibiri 69 bali bamanyi wa difenso nyene bibiri 69 basoloza kabokabwe bibiri 69 Surat al-Bakara tugituuseeko 69 egamba bweti nti awo Katonda awo okuyiga oyo gw'aba ayagadde n'omuntu aweebwa okuyiga mazima aba afunye omuganyulo gwa nsusso tayinza kujjukira bubaka obuli mu Qur'an wabula abo bannannyini kuba n'amagezi amalamu seko lwakadde awokubyewo nnyira wano ze nkusabukirize tusome 5:9 Qur'an yagisomye ng'agamba abasiraamu baagala nnyo zaala abasiraamu basamize bali amayirungi banyumwenge enjagati yagireze yagayisa mayirungi baagala nnyo busamize baagala nnyo okunywa enjaga ng'asinziira mu 5:9 Qur'an kati otunuulira ayo 5:9 Allah agitandisa akuwoola bakkiriza sako gituuseemu ya ayuha alladhina amanu akuwoola baki abange mmwe abakkiriza bali abayingidde mu busiraamu ne babuggweramu kyovudaafe abasiraamu tuweesiimye it is the only generation yali ebadde ku mwaliro gw'ensi Allah gyakoola n'obukkiriza yo yokka bw'osoma bayibuli yonna gyeba nagyekoma n'owolota bitabo ki ebyawa n'ebyawa tewaliwo Katonda we yali ayogedde nabaki n'abantu be ng'abayita abakkiriza nga bakoola ne tayito yabaki yabakkiriza okujjako generation Muhammad bali abayitanga abaana ba Isirayiri abaana baki b'abantu tuli fenna kati ebyo nga byabayita naki nabyo kati wano Allah agambye nti abange mmwe abakkiriza bali abayingidde mu busiraamu babugweramu kafa era be musatu 12 wagambidde wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuha alladhina abange mmwe abakkiriza ittaqullaha haqqa tuqatih wala Allah mutafuboko wala tamutunna illa wa antum muslimun abakkiriza babakugira nti teeka batandanga kufana abatuukako nga muli mukwema amaaza bano abalifanga basiraamu Allah yagamba ma yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin mukasera k'okufa kubagenda kwejjusa n'okunaku lw'enkomeero bannaye singa twakkiriza obusiraamu twali basiraamu singa twali ate n'oyo yennyini yabyogera oyo yennyini yabyogera ati kendi tuukeeru nga mpanika nti gunjo ki kubanga kyalina byonna ali wakati awo kakati aya gyaleese busiraamu bwe bwokka obuleese aya nga butemera ddala ne bukakasa nti omwenge zaana biki byebibadde mu aya eyo min amali shaitan fajitanibuhu mubiviireko ddala naye wonoosomako sayidi eri Allahu akbar bebaana baliwo temunywa amazzi gokka olokolaki
olidde bwosoma mu kitabo ekyo ne mu kanisa munyini mu nyumba ya Mukama mu bagugabira Katonda gabateewo n'akaki n'akasenge nga mubakoze eki bagugabira olidde ng'ani akataddewo Katonda waabwe manyi babyawula batuyamba olidde naye ffe ebyobusiraamu omwenge Allah yagukoze yagugaba fajitanibu olyawo nemuwona olyawo nemulokoka kunaku lwaki nga mulokoka kiki kuyingira kiki jana nemuwona omuki omuliro tufune ku comments inshallah nga tugendako mu comments waliwo ekibuuzo producer kyangambye ekyabuuzibwa mwannyinaffe simanyi oba kyetutandikirako awo nga tugenze mu comments naye mu bigambo ebingi byeyayogedde ng'amaliriza yasabye embizzi yasabye embizzi tumwewuunya yaziise enva omanyi bayibuli wali eyogera ku mbizzi mu Isaaya 6:3 yaga nti abantu abansunguwaza olutata maaso gange be bano abamu kubo tumukubire na Isaaya bebabeera n'ebbakuli bamulimu kasagwa okwata embizzi n'oziyita enva otusooseka gama beti nti abantu abansunguwaza mu maaso gange olutata be basayira saddaaka mu nsuku nga booteeza obaani matofaali abatuula ku malaalo abasula mu bifo ebyekyama abalya ennyama y'embizzi okumanya seeka yatabuka yatuuka n'okwogera nti n'amazzi ag'emizizo agali mu bibya byabwe kugana ne supu yamugaana kati nsomera mu 6 tulabe naye omwana yasanyukidde enva asanyukira buto bwereere asanyukira endwadde 63 nkulayirire oyo yennyininyini oyo talyambitse bakyogera ku lumyani era ne baga nti leeta oluti lw'embizzi baleeta mu kyomo gwe nnyini newe ogimuleetera tagirya egaweti nti abantu egaweti kubanga Mukama aliwoza na muliro ku lunaku luli era nakitala maaso ga Katonda muliro nakitala tagenda kuba kubamba byemboko teri eri bonna abalina omubiri kasikoba ng'olina omubiri guno wali ogulina guno agamba atya era Mukama baalitta balibeera bangi bebaluwaabo beba beetukuza ne beerongoosa okugenda mu nsoko ennyuma w'omu ng'ali wakati n'abali ennyama y'embizzi ekyomuzizo era baligwera wamu bonna bw'ayogera Mukama baligwera wamu luddawa olunyiri olusembayo awo olusembera luddala awo mu Isaaya awo nyina obadde osoma 6 kale balifuluma ne batunuulira emirambo gy'abasajja abansobezzaako kubanga envunyu yaabwe teyifa so n'omuliro gwabwe tegulizikira era bali batyenyinyalwa eri abo bonna abalina omubiri gwe n'oli ekintu ng'omuganda yakituuma mbi atezzi gwe n'oweewaalira mu kulya Ibrahim yagamba nti ufillakum ngategeeza ati 2:7 Qur'an badde mmanyi mpiira oguwunzikidde eno nti tetuuteebeko 2:7 Qur'an 6:7 Qur'an batuyita research desk inshallah taala mbatumiddeko mwenna etwabadde mu Eastern Region mutufollowing mutliking mutusharing biidhinillah mwenyinyalwa mmwe n'ebyo bye musinze ebitali Katonda benyinyalwa niyo sagati munne sittala kakano producer nziriramu ekibuuzo ky'omukyalo oli tukitandikireko tumale tugende mu bubaka buno yabuuza ekibuuzo ky'enjiri obujulizi ddala enjiri ebuulirwa ey'obusiraamu eyaabwe ey'obulokole enjiri abasiraamu balabanga ekyali kya mu busiraamu bubuzibu obusooka nti basaana babukulwe owulidde bamanye nti
ekigambo ekiyitibwa enjiri kiri part of Islam. Seka yawula ebigambo bibiri enjiri ne Daawa. Ndi ku kigambo enjiri not al-injil. Ndi ku ati mu Luganda Kale tugende maaso. Enjiri we Luwalabu. Kandi Allah yakwotinganga mu injiri n'atutegeezaako mu Qur'an. Tegerekese bulungi kati ekigambo nga enjiri kiri mu Qur'an emirundi egitakka wansi w'emeka w'etaano nga Allah aleeta ekigambo ekyo injiri. Tegerekese bulungi bw'amaze okukituleetera atwagaza ki tumanye nti kitabo Allah kyewa nabbi wafaani Isa alayhi salaam bw'amaze okimuwa bino bibaddewo nga baganda baffe batandika okukoola nolidde kubanga omuntu kiba kirungi nnyo n'omukowooza ekyategeera baganda baffe batandika okukoola omulimu guno baagutandikira mu ki sayidi mu kigambo ekyo ensi kye yali emanyi ne babatuuma ngebaleeta ekigambo Daawa nga tekimanyi bali ku ddagala era babayitanga baddagala abaddaawa Daawa kitegeeza ddagala nga baba manyi kitegeeza ddagala so nga kitegeeza kukola ki naye bw'oyogera enjiri kiggula amatu g'abawuliriza kiggula amatu era in fact bajjajjaffe abo bakitaffe Allah abasasula era abawemuki beeyitanga abasiraamu abalokole kusika attention kati ngaze oneeyita seeka bayibuli n'abuuza bayibuli buli akulabako wali amanya ono kamwebuuzeeko bayibuli gati lwaki gwe bayibuli gati kati kankulage lwaki nze seeka bayibuli ate bakuba omusumaali weyite hafizu bayibuli kakati mukyo mwanyinaza kifunanya okuba nti aleese ekigambo ekyo olwabo bannaffe abatambula ku streets ezo nga boogera naye mukkirize tulina kuleeta ensonga 3 nga tumwanukula zokka kubanga tugenda ntandika ku mulamwa gwennyini ogwatumye bannabbi kukoowola baani bategere kiki katonda ali kiki nsomera 24 Qur'an y'ekitiibwa Allah agamba atya abiri mu suratul anbiya aya ya 24 walakad ba'athna fi kulli ummatin egama bweti oba bateekawo bakatonda abatali ye omutonzi owulidde oba bateekawo amitakhadhu min dunihi ilaha beeterawo bakatonda abalala abatali Allah eyabatonda qul bagambe hatu burhanakum muleete obujulizi bwammwe obukakasa obwakatonda bwabwe هذا ذكر من قبل من معي وذكر من قبل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون egabweti nti okakasa kuno kwe kutegeeza okuva mu abo abali nanga abakkiriza abasiraamu era okutegeeza okuva mu abo bannabbi ab'olubereberye lwange wabula abasinga obungi mu bo tebamanyi mazima n'olwekyo nabo baagaawukanako kati ekisinga obukulu kibadde kyakubeera nti Allah asabye buki bujulizi togenda kutunuulira bujulizi bw'otakoze eki bw'otasomye ogenda mu kkooti olidde ososaayo ebirabiti gy'otutteyo balina ogikola ki ogikwata ne bagitwalira gwokoze eki gwowaabidde n'abutunulamu naye n'ayanukula kati mugenda okujja mu kkooti nga kiwayanu oli obujulizi bwoli bweyakoze eki bwe yaleese ng'akulumiriza yabuwadde oli yabadde ayanukula naye yabukoze eki yaze n'abukuwa ati bwe mutandika session n'oleeta obutali mu affidavit tebabukkiriza okujjako ng'osabye nnyo omulamuzi n'akkiriza obuleete kitegedde kati ekyo kye Allah tulina otunulayo twetegereza bye baleeta ekyo kimu ekyokubiri ngende mu maaso oba gwokireta kyembadde nsaba nti twanukulwa
situmanyi twanukula mu kristaayo batwanukula mu siraamu ono twanukula mu siraamu bwe tuba twanukula mu siraamu ate onagaye twanukula kibuuzo bwe tuba twanukula kibuuzo enjiri kitabo kya nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu kubanga seeka ntunuulira obudde bututwala ekyokubiri bwe tuba twanukula mu kristaayo tubalagana tukkirizibwa okuwakana mu byawandiikibwa n'okubaganya ebirowoozo kale ate bwe tuba twanukula mu siraamu kale ate oyo ye tulina muwa asulu meeting yatuule bombo mu 1995 yali mbaseeka 14 eyagamba nti enjiri tugivumirire olw'okubanga enjiri ekwatagana ne Seeka Sulaiman Kakeeto yensonga lwaki inze natuulako inze naliko mu nsi bagiyita Saudi Arabia mu kibuga kiyita Madina mu university ye Madina nabuuza ekibuuzo ekyo nga nkibuuza dokituru wa kulliya ya Daawa akulira Daawa tubaragana akulira okkoowoola abantu okujja eri obusiraamu wateriyo omusiraamu yenna ayinza kugamba nti Hassan eyali Brian mu njiri eyali mu mwaka wa 1997 ya Seeka Salifu kwe nasiramuka yadde wayita emyaka 5 nesiramuka 2 nti ekyo kye nakola okuva eri mu bwa Brian wammange Desire nekitange Temteo Kafeero nenfuuka Hassan kiri haramu gwe tuba musiraamu kubanga yokuliya bagisomesa osegede toba muki teri yamalako thanawi mu Uganda wano atasoma ku Bayibuli kati Allah goba ogenda okuyingiza omuliro ennyini atigati Allah yajulize era atugambuleta obujulizi kati twagaddeko eyo politics adiyan buli mwana agisoma kati maddensa tubaleke Seeka tuddeko Seeka tubaleke saagala atutankule nnyo ze nkugambye agole our simple research Seeka engeri gyabadde mwana muto olidde ng'ate mukyala tumwadde all angles nsaba tumuwe all angles tukomaawo the first angle bw'abanga twanukula kibuuzo enjiri ekkirizibwa bwe tubanga twanukula mu kristaayo okubaganya ebirowoozo kukkirizibwa tukwatagana bwe tuba twanukula mu siraamu oyo tumuwa kikolo nti ojja bisanga mu Kampala wokka mu kabindya kamu akaali kawala na Sulaiman Kakeeto naffe ne katutwaliramu simple meeting atula 1995 nalimba Baseeka 14 ebombo ewakaddala ne bagati enjiri tutandika ogivumira nti haramu era Seeka asooka kyogerera Mengo mu ddarasa yali ya Sandi kugira ngo yagala n'erinnya ndikuwe Allahumma ghafirlahu warhamhu kuba Mungu yamujjulula Seeka ono Zahara Nana agambye I had a Christian friend who was challenging me every day. He was quoting from the Bible which I didn't know. Approached different sheikhs. I approached. And I wasn't happened. Someone recommended me to Daawa TV. I sent him your page link and he stopped disturbing me. He is also watching right now. Thank you, Daawa TV. May Allah reward you. Awonno Zahara. Zahara Nana. Awonno Zahara Nana uwereza akasawo k'omuceeri ne kagenda mu bantu ku biraali walinga 19 bo ne bakalyako buli alhamdulillah ntukuwa ku dduwa naye era twagala era tukolerewo Daawa biidhinillah inshallah taala tugende ku mulala awodemu producer abadde alina kyangamba nti agadde okwewandiisa okwekwatira ekifo nga 19 Desemba ku biraali akube ku namba eziri awo wansi ajja kubeera nga yeefunira tiketi n'ez'obwerere tujja zigaba insha Allah taala. Sasa Kati Hak agambye what happened to our WhatsApp? Please join me if there is another WhatsApp number. Ekisooka WhatsApp teyina mutawaana abaali bagitawaanya alhamdulillah Allah yatusobozesa netukola ki netubavuunuka kati WhatsApp group yaffe weeri yennyini link eri awo waggulu gy'obaddamu okole ki oyingire biidhini rahman. Producer ngambye nti ono yagivaamu yekka olw'ensonga baali baggyemu abaali boogera ebigambo ebitali birungi.
yalabanga bajjeddwamu naye ndowooza n'avaamu bw'ati. Waliwo bangi abaavaamu olw'erinnya lye baali bakyusizza ne bataddeko bataddeko waggulu ne wayitawo dakiika zaali nsawa nga 2 ne bateekayo erinnya eddala. Buli we tutereeza ne bajja bakyusa. Naye alhamdulillah otwamala okubategeera ne tubajjamu kati ekintu kyaffe kitambula bwe bulungi. Mukaya Husama Katongole agambye masha Allah, I like and love the research desk. Masha Allah. Jamilo Jamik agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi brothers and sisters. Afra binti Hassan agambye masha Allah, this program makes me comfortable. Masha Allah. Masha Allah. Era n'agamba subhanallah. Nasali Shamira alayhi salam masha Allah. Kagobi Azul Kifli Isaya alayhi salam. Hadeja Ahmed aina gwata genze wano. Adamu Zesiko assalamu tijirabye ali live okuva e Japan. Masha Allah. Princess Shiba agambye ya Allah saba otutaze okubuze ya Adamu Zesiko nonyako insha Allah taala gena ma akana bakamuwere dana akadina Ale Ibn Yasin Sulaiman ina salamu jazzemu wano. Aida Nakawazi agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Saba Allah anywereze mu Busilamu wamu n'abaana bange insha Allah. Kanyike Saka agambye mwebale kutuyambako kubatulimba. Zabuza Malaysia agambye timu etalina ba defenders ebanfu naffe tulina Daawa TV Uganda. Alhamdulillah. Mashallah ta'ala. Saba Allah atunyweze ya Rabbi. Allahumma amin. Patricia Robs Beke agambye nali nabesonyiwa naye kati akomyawo. Wali amawulire ng'ogwetaaga naye nga talina kyakkola. Abangaliza oti za siriyo bakebeza ng'ozeetaaga naye ng'ozitya. Naye tetuli bwe tutyo ffe tunyumirwa nga bwe tukola emirimu. Jabiti Muhammad agambye mwebale kutuweereza baseeka baffe era n'aleka salamu. Sabba Hamdan Mugula alayhi salam n'agamba abaseeka bange abalonje Allah abatukuumire. The truth is abalokole obana kyonkyogere kisabike tulabe si bigambo bya Daawa TV wadde babikolako. Agambye abalokole amazima gali nti be basiru cause they call themselves sheep. Wamma daseeka bino n'otande bisabise ebyo nyiri tuzireese ngazika kasiza ddala kyennyini. Waliwo yakayinza okulowooza nti ebigambo biyitidde. Tewali ebyo tewali kiyitidde. Oddayo buzi. Ge mazima. Naye bw'obeera endiga obeera musiru. Endiga nsiru nnyo seeka. Endiga balya ginnewaayo wali. Ate kikirya kisolo kyamuki naye ng'eribwa netunudde. Nze nalako ka vidiyo omwana omuto yayingira mu kisibo ky'endiga n'akyuka bw'ati n'agitunuulira yalowooza ndowooza ayagala gikuba n'esooka esinzira n'emukuba omutwe n'agwa ku ttaka n'eddayo n'esinzira n'emukuba emitwe ng'egi n'emutta. Naye tagirinaako buzibu talina kyagikoze mwana muto. Okwata omuguwa n'ogusiba n'omwana awo naye nga tegumulumira. Bw'okwata omuguwa n'ogusiba endiga esooka nga waliwo endiga 10 esooka nejja neebuuka omuguwa n'ogujjawo omwenda zonna buli ejja ebuuka. Ge makulu ago sebo. Princess Shiba alayhi salam. Alaykum salatu. Era n'abakuba atagingano masha Allah. Thuraya Mupenzi agambye alhamdulillah for Islam ya Rabbi musanyufu nsonga Muslim. Nasali Shamira agambye kitoofu twali tumanyi enjiri ya balokole. Naye bakitegedde nti enjiri eno ya Isa ate ya Busiraamu. King Jeff agambye Muhammad yafa bulwadde ki? Kubanga ffe tulowooza nti embizi ze zaamuluma. Anti seeka nsomera akawo mu Bakolinso ekisooka 7:25.
bakoze ekisooka ntire mu kusanga lwaki twakyawa embizi muzamuzikula anti katika tusomera 7:25 ugambye etya 7:25 bakolinsa ekisooka genda maaso n'okulayikinga n'okusharinga Daawa TV Country Tour Islamic Propagation wetuli bwayisenga 19 buli alaba Daawa TV message eno gitambuze tugulira waawo tusaba okulula then tutalage Eastern, Western, Northern na wonna Uganda yonna atenga mwe abali ewe muterawo teams and families Daawa TV Dubai family Kata family gowe Japan tandika Japan family inshallah taala butiketi nagamba obeera butano tebumenya kaka sanze mu UAE neyo baganda bange babiri seka Ismail Aluyima ne Sheikh Maruzuk mukuye ensonga eno bagenda gikolako nnyo banga bwe tubeerako batugoberera fetubasaba babeerako live kati oseka kakisabye olumbalagidde nga mukulu waabwe butiketi butano bukka kyengezako gamba nti kyangu nnyo mutuyitire abamanyiriza n'okkuba ekirango mu Dubai monna nti kati buli musumba yenna yeewulira ne bwaba nabbi biidhinillah tukakasa nti Mungu tabaraka taala ajja taasa obusiraamu 7:25 bakozesa ekisooka naye ku byobutafumbirigano sina kiragiro kya mukama waffe naye mbagamba nze ng'omuntu mukama waffe gwe yasaasira okubeera omwesigwa kale ndowooza kino okubeera ekirungi olw'okubonaabona kwa kaakano kakati kyenjagadde mu lunyiriro olwo kyeki tibannaffe kuva ku lubereberye babeera mu biroowo ki ne Yesu twamulowooza nga yakubibwa bo batuuleyo ne balowooza ebintu byabwe ne babireetanga obujulizi mu nkuŋŋaana zaabwe somera akawo 5:12 Petero ekisooka 5:12 Petero ekisooka 5:12 Petero ekisooka agamba atya egamba bweti nti mbaweereza ebbaluwa mu mikono gya Sirwano ow'oluganda omwesigwa nga bwe ndowooza ebigambo ebitono babeera muki embizi yamuluma oba yasimanya embizi yazuukulayo omulambo bebe babeera mu byakola ki muganda waffe akoze eki kubanga n'embizi yennyini Warabu teriyo n'embeera zo zomanya omusana oguliyo embizi erya buli kimu teryanfuufu naye gwe omusana oguli eri eyatemeradde eki tesobola surviving eri waliyo ŋŋamiya esobola otereka amazzi okumala omwezi mulamba ng'eganywedde n'egatereka ng'ate era bwe batuuka bagisala ne bajjamu amazzi gaabwe amalamu tumalirize ne Isaaya 5:58 awo ku nsonga y'omukulu wano twabe ebisembayo wano inshaallah tunyoke 5:5 Isaaya 8 yogera ebigambo bino nti kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe so n'amakubo gammwe si ge makubo gange bw'ayogera Mukama kati bye balowooza si bya Katonda abeeganye Mambazo Mamba agambye may Allah strengthen you and increase your knowledge. Allahumma amin. Allahumma amin. Plus you also ajata okusindika assisting us in any way so that we can uplift on our well-being inshallah ta'ala. We